Na post jinakuwa ningamba, you can find a man at 20 years and find a boy at 40 years. Abantu abamu ne bagamba, oh, she's insulting us. Manyifa abantu abali straight and state wagala. Seyagala nnyo abantu ababika ebitasanye kubikibwa. Nze nno ndowooza ensonga lwaki abantu abamu beeyisa bwe batyo. First of all, today okuje twakulira mu maka ganjawulo nga tetunaba na kuyingiza government before we bring in the government. Today okuje twakulizibwa. Eriyo omwana yakula bamugamba nti omukulu bwayogera ne bwabanga ye musobya toddamu. Nebayo omwana yakula nga yalaba mama ne taata bakubagano yo naye naakulanga ekyo kyatutte. Nebayo omwana yakula nga alaba okuwemula kya bulijje bwabwe yo naye naakulanga ekyo kyatutte. Ne wabayo omwana yakuzibwa obulungi ennyo najja mu society n'emwono na actually nakkiriza emwonone because tewali gwe boononanga tayagala. Kati kino bwe tubyogera ffe abamu nga bawooza oyo yali awo oyo yakola ki. Let me tell you one thing, guys. Ekintu kyonna nga tekirina discipline at whatever age or level kwe kiribeera okuyimirira kwakyo kulibeera kuzibu. Kubanga discipline esikiriza bangi nnyo. I will repeat it. Discipline esika abantu bangi nnyo okuyimirira ku kintu kyo ky'oba oliko. Bwe tunawooza nti government yesumuludde omwenge, government tekugamba kugenda kunywa. Hell no. You people, tulemenga kunenya nsobi gye tulina okunenyeza ffe bennyini abagikola tugiteeke ku nogamba anti mama, let me give a clear example. I have a friend yalinga ngamba omanyi mama wange yafa. Omanyi mama wange yafa. One time ne mubuuza mama wo alita nafa yaleka company nti nedda. Taata we yaleka company nti nedda lwaki tokola. Kitegeeza ne we baali baddewo bazadde bo wali oyina okugenda onoonya omulimu. Tebalina company mwe baali bagenda kuteeka. So va mu comfort zone noonya omulimu okole oliko okuyimba akayimba kano. Nzikiriza na mwenna 100% nti government ene etufeyirinze ng'abantu. Naye naffe abantu twefeyirinze. Nti even when we want to try era tumaliriza ffe bennyini twefeyirinze. Bannange nze nkoledde mu industry okuva nga ndi mu senior 4 26 nga ndi mu industry nkola nsisinkanya abasajja n'abakazi ab'amaanyi mu ggwanga omwo sinywanga ku mwenge wadde okusmokinga wadde okubbirirako sirina muntu yangamba tobinywa simulina taliyo eriyo ebintu bye tutagenda kunenyeza gavumenti nga naffe tulina okusooka ne twetereza ng'abantu. Because bwogamba nti nno government yaleeta omwenge bagenda kugamba ne company yaleeta emyenge creating mirimu. We are complaining about unemployment mu ggwanga ne company egireeta creatingira abamabala ne bakreatingira ba waitress ne bakreatingira ba clean and all those stuffs. Kati kiri gwe mu Uganda n'ogamba omanyi nze fifika ninnyemu ku nnywa yange kyogamba buli anywa tategeera nti nedda kanneegavanenge ng'omuntu nti wemba waakunywa nja kunywako kino ekigwanidde nzireeka neebake. Kubanga nensi ze twogerako ezikuze yes baggala amabala abaana bagustalkinga abaana bakola zi house party naye era ogenda okutunula ku makyanga buli muntu alumbye ekipakasi nabagamba buli politician muvubi w'abantu bw'obanga ogenda kuvuba bantu ng'ogenda bavubisa bivumo then statement yange ngenda giteeka wano ng'egamba kitegeeza tewali munnayuganda liberatinga munnayuganda okujjako katonda lwali bakyusizza ye n'asalawo. Abantu b'ennaku zino osanga omuvubuka oba omusajja omukulu bagamba mulembe gwaffe mu mwononefu naye ate omulembe omukulu mwononefu n'otusinga. N'otunulira omukyalo omukulu alina abaana n'agenda ku TikTok ye ekyamakulu kyakolayo ne yeeyambula. Bw'ateeyambula n'atandika okuwoomegola agagambo. Era ekyo nakyo gavumenti yegendo kinstallinga mu ffe bannange. Just a quick question. Empisa tulina okubeera nazo. Just a quick question, sorry. Yeah, I'm listening. Unfortunately, you have failed to understand. Ekyenyanja kiva wansi ne kigenda nga kivunda. I want you to answer me. Mu government eremedde mu buyinza emyaka 4 nga basiba abantu babatta bakuba abantu unfairly ne basuula teyagasa atali unfair. Abantu babakutidde abantu b'ekiteeze abalala batidde luddawa. What do you expect Ugandans to do? Have you ever understood what they call peaceful demonstrations? Have you ever read? Walioteekwa obudde n'osoma ku kye bayita peaceful demonstrations? Olina mukyala Nsubuga Fifi the Queen mwebuuze bulungi tukwate empale empale. Can I answer your questions? Can I answer your questions, Patricia? Bwongamba peaceful demonstration ne government erudde mu buyinza. We are comparing two things.
ng'oyagala okujustifyinga ekibuuzo honorable kye yabuuzizza ate buli bwe tulibeeranga mu kukompayalinga ebintu ebiri to justify our wrong doings era tugenda kumaliriza But you've been going on and on about abantu ab'omu struggle. Obadde going on and on about the people of struggle. So I'm answering you. Which people? Patricia, you have a problem. No, what is your problem? No, Patricia, you have a problem. Mukyala Fifi da Queen go ino muzina Patricia kakane mwamalirize umalo challenge nge byayogeddeko kyensaba nkomewo nsoke ngajenge naleese omulamwa guno nga kyenjagala twogere ebintu bibiri bituufu buli kimu tekikansolinga kinnaakyo omanyi ffe tulowooza nti wabaawo kimu kubanga wabeerawo 1 2 3 4 5 ne zifuuka 10 kati mbagambye lwaki tulina 10 Patricia alese 1 2 3 Fifi da Queen n'agamba naye waliwo 4 5 ne 6 byombi bituuka ku 10 kati njagala mwetereze mmwe ba first lady bangi anti kyovola ambaga nti kigazi kinene mulamwa munene besani kakana Honorable, walise kibuuzo kino. This is not a personal question. I don't want somebody to come and say. You're turning it into a personal question. Unfortunately, now we're reacting the political the Queen. You're reacting on feelings, Patricia. No, you think you're the only person. Because if you come up and say, you've been on people in struggle, what do you mean? So, you're going to mune struggle mwajigabaneri mwebi wayi. Wanga kizibere obadde oddamu bya politics. Obadde okintu obadde okitutem politics yet tubadde twogera. Because we mind yo jeri. Mind yo jeri nze sinayogera ku politics nti no banange I am going this side nkuwadde points zangu okusinzira ku mulamwa ne bagamba lwaki abantu babehaving nga ab'emyaka emito nze nkuwa points zange if I want to go political Patricia I can do that as well I can do that. Gera maso mkyala moyo gwagwanga nsaba kunzo. No, Patricia, going down Linda for Fifi da Queen. Anyway, guys, me I sign out. That's okay, you can go. Okuja muwuliriza Patricia watesa no twale banga twali Patricia kakana mukatono Fifi da Queen amalirize ogende maso. Nawe ngabo tagala kuyingira muneda Patricia tukakanga abantu bala mufira twangane ebikijwa. Moyo gwagwanga Patricia soko muleka engaging then Fifi amuddemu nga amaze okumaliriza. Nange temumpa order mundeke ntunzirukanye ekinunga bwe kino okubeera. Patricia abantu obusuwa bonge. Sebo nafe tuno kugaidinga musebo. Leka. Mutese bya mobile musibe bunje after all ndina community because Fifi da Queen when she came to answer the question abadde ali mukwogerako abantu mwagala mutama badde she was talking about Patricia Fifi abadde online Gentandikidde Fifi abadde online njagala owuliriza statement zange gye zitandikidde nze nenjogera ku bantu abali ku online. Come on, reason beyond your feelings now. You're past that. I am not. You're past that. Kubanga wogenda n'ogamba muno people you on. Come on, Patricia now. Atenzo Patricia okimanyi nti tosobola kunkuba blackmail. Okimanyi you can't. Emotional blackmail zitosa jinteeka ko ekyo kimanyi. Ame hard guns zone okimanyi nawe. Komawo ku mulamwa. Tetuleta emotional bribe bobo olimba. Nze njagala owuliriza ensonga zange nga nawe bwe nawulira ezisonga oziteekawo. Nze ngambye abantu bavuma sisasoddeeko oba bakala ki oba bakala ki ate mu myaka emikulu sisasoddeeko myaka gy'abaani oba gy'abaani wano omugenzi Tamale emirundi bwe yavuma naye wanuupu teyavaayo nayisa olugayu mu Buganda. Nze nkugambye nze nkuwa points zange ez'ebintu ebitulemeseze lwaki abantu babehavinga balemeddwa okubehaving according to their zone. Nenkugamba nga tetunnagenda na ku kya gavumenti bisobize enkoze. Nze ntandikidde wansi points zange nina gye nzizimbira because you want to say what you want to hear. You want to force everyone to think like you. No, Fifi the Queen. I'm so sorry. But the Queen, toyogeddeko statement ntino. Toyogeddeko. These people, no one will ever liberate Uganda. Tewali kivumo kigenda kununula gwange tulasangala twerimbe nze naawe tekiriyo tewali kivumo kigenda kununula gwange yo point tugigenda namu
tewali kivumo kigenda kununula kwanga otherwise singa twatuka mu ntebe gyetulaga abaana ba struggle tewali kivumo Patricia kati no Patricia bamu drama ya planting abantu abavuma abantu ekyokubiri abantu tubagambako bugambi bana abasajja batutta and we are going to tell them as it is period. Patricia just we want relevance ya manyi ne wemenya no mutima ani akugambye okulantinga abantu abavuma abantu abantu bavuma abantu. Patricia, stop giving yourself too much relevance. Yagala owulirize kyenjogera abantu okuvuma tekigenda kulibaletinga kumwana anti nkukikudiddemu kigambo kuvuma n'okwata owuwo n'omuvuma n'okwata taliwo n'omuvuma tekigenda kukyusa wabula kukolera wamu in the right way kyekigenda okukyusa. Anyway, kansirike nenge choma. Wale statement zange nze nzogere nga bwe nziteekawo. Guli amalizo malosa abulule waba wechamu kyako. Na submission yange kugenda mutokana woyimirira onoyogera ku democracy. Kusabulula. Amalizo sebo kakana. Eyo nonyechi nkuwadde reasons. Okuona onekajja kuva nengamba kitandikira kukajja kuva continue wetuba tuvuma abantu nobody bwabagize nyambo sabululu njagala kifu the queen ayogere msika badage bukyanga otandika kuvuma bwali ovumye oli mu position ya bufuzi ki nze saagala position ya bufuzi I'm an activist. Okay, gwe toyagala thank you bukyanga ovumira pate yaffe tuli mu position ya ki mu ggwanga ffe tufuga oba batufuga kakati thank you. Give me a simple answer osirike njogere it's my time to submit. Can I reply? Because you asked me a question. Tuli mu position ya government debate tugikule healthy bwe tunagenda 2 personal tugenda batuluzinga meaning ya kino Patricia yakitwala personal. Don't come and attack the struggle, please. Thank you. Kale Patricia ekyo tukitegedde. Gundi genda maaso mukyala Fifida Queen. Genda maaso Queen. Nze nabawadde ensonga zange. Ne mbagamba nti ekintu kyetera bavubuka oba abantu ffenna okubehavinga funnily kiva mu bintu ebyenjawulo. Omuntu gye yakulira bakukuza batya society mwowangaalidde n'ako obuntu nga ggwe munda. Nti eriyo kye bayita ssenga w'omutima gwo. Ebintu bingi mu nsi bye tusisinkanye n'owerekerezo bikola lwa ssenga wa mutima gwo. Ate n'ekirala abantu tulekerawo okukolera kabampaane bandabe because I want people to see me, I want people to like me. Kubanga weesanga n'omuntu asobola okuleka ekintu ky'okukola ekikyamu n'agamba kankikole because I want people to see me. N'avaayo oli n'akikola. Naye nga wadde wakaako obuntu kamugamba teyali kikoze. So before we go to the age nti no bakomyewo ku myaka 18 gikeko ku 16 because bwe tunagamba bagisse ku 16 tuyina yagasajja gaseduvu twagakwata n'abaana kigenda kubeera kitanga ne 18 tebagituuse era tuyina be bakwatirayo. Before we ask emyaka bagisale bagikomyewo nze ndowooza naffe bennyini twe reflecting nkwadde ekyokulabirako eri abaana b'Abamaseeka. I'll give an example. Abaakulira mu mayumba g'Abamaseeka nga abasajja babe bakambwe naye nga bagamba oyo yafulumanga n'obugoye n'agenda n'akolebera naddanga yeekwese. Kati oyo naye tugenda munenyeza ki? Tugenda munenyeza abantu bakola nabo nti nedda ono teyeebuulirira nga ye omuntu. Alina okubeera nga mu mutima gwe yalina kye yali ayagala naye yeebuulirireko because okubuulirira kwonna okuyamba kwonna kugenda kusanga omuntu ali ready okubeera ekyo kye mwagala abeere. Togenda kusanga muntu baganda bagamba akakyama amamera. Ng'omuntu ye yasalawo kagujja agenda kuvuma nga bw'ayagala omugambe muno lekerawo okuvuma era tagenda kukitegeera okujjako nga kivudde munda mu ye. Enkyukakyuka y'empisa n'okweyisa obulungi erina kutandikira munda kuva mu ffe ng'abantu. Omutima gwo kyegujjudde kyegugenda osobola okufulumya okugaba. Togenda kusanga mwana nga yali mutima gwe yasayininga nti ngenda kubeera kino. Because I'll give you an example. Abaana bangi abanywa emyenge nga bw'ogenda mu famire zaabwe mu butuufu ng'eriyo nga n'abatanywa myenge wadde. Ngewaabwe tebagunywa. Naye nga ye mu kugunywa kabaka. Nga tetunanenya b'amabaala bano abaana bo be tunenyeza ab'amabaala bali ready okulekerawo ogenda mabaala. Nti nedda kati ab'amabaala tubadde tulina kye tubanenyeza. Tuba tulina kuddayo ku root ku bano abagenda mu mabaala.
n'abagenda mu mabaala nga bonogamba tubulirira baana tibanange sirimu gyali nga tonna nenya basajja balina sirimu batambuza mu baana nti abasajja ekisooka tetusobola bafuga balina essente zaabwe babakazi tuddeyo wansi ku baana bano abagenda okugendayo okukima ssente ku basajja bali betulina okusomesa weekuumya otya kati ye mwana agenda mu bbaala nti munnange ogenda mu bbaala naye nywamu kamu babiri oddeeka enkyakaera ku makyokole so si kumugoba mu bbaala direct kubanga at the end of the day n'owe bbaala oba omusazeeko abatalina mulimu ate nga tukabira n'employment so bino ebintu by'abavubuka okweyisa ng'abantu abato abantu abagamba nti no batebalaba nti kyakoze kikyamu kiddirayo ddala ku gye twakulira naawe ng'omuntu oyo nsi n'abazadde tetugenda banenya kubanga eriyo abakulidde mu bazadde ng'omuzadde yamutendeka n'amubuulirira naye bwe yajja ku nsi n'asalawo ayagala kabampaane abantu bangi bakola ebintu ku social media n'okinuya n'ogamba eno kabampaane nga naye mu mutima gwe naawe okimanyi alabikadde ka n'agamba no this is wrong nkuwadde example y'abantu abajja ku internet nze nina omukyalo omukulu gwe nalaba neyeeyambula ku live kati mukyala mukulu ne weebuuza ono tunenyaani tunenye maama we nti nedda tunenye taata we nti nedda ayina n'abaana nti nabo tetubanenya tunenyaani nga kiddayo ku ye ng'omuntu ye yeegulira data we n'ateekako essimu ye ne yeeyambula kati oyo tugenda munenyeza nti tetulina. So this thing of insulting abantu okuvumwa biki and someone comes up n'abeera ng'aki owninga mbwate ogambye bwoti ne bwoti ekibi nti tugenda kukikkiriza kibi naye bwe tukwata ebibi bibiri nga ye bw'abadde ayagala tubicomparing tetusobola gamba nti bannanga ate bali be balungi bakola kino naye kaakati bo be tugamba ababi they're already somewhere kati fe abaagala obajjayo ate fe tunayingira bwe tuti tetusobola. Fifi the Queen nina ka question kamu ng'abalala tebannajjawo katono nnyo kagayidinga debate yo and the submission yeah? Amaanyi gano g'otadde ku kubuulira empisa munnayuganda omulala ayinza okwebuuza lwaki sigeegamu gossa ku bantu abakola ebintu ebituusizza abantu bano ku point okunoonya nga ekyokulwanyisa kye balina kyekyo kyokka. Can you add between the dots? Yeah. Thank you. Twasabye bwe tuti okusinza ku mulamwa gwabadde. Ankiddemu ekibuuzo kyo. Twageranga bannayuganda abali ku sandi. Yogeleko mukyala ddimu. Struggle ate tutayagala. Come on. Kasozi leka tukansiremu the truth is Ivan please Ivan ngenda kujjako nkuteke wansi tubeere sivo mbuziza Fifi ekibuuzo kiri objective kanejeko it's okay kube struggle kamveko please moyo gwa gwanga mbuziza Fifi the Queen ebyo labyo okwogera mpola Fifi ddamu ekibuuzo kuba kankiddemu John ketuddamu kibuuzo nsaba nziremu ekibuuzo Fifi nkiddemu kimubuuze abantu bakitegeere tulaba abantu kati nga muganda wange Ivan avuddeko balina engeri gye balabamu ebintu bo balina nno koodi yaabwe bagamba amaanyi gano ge tutadde mu kulaga empisa nti twalikoze tuti okugatta ku Uganda okukyuka babuuza nti lwaki amaanyi ago geegamu kubakola ebikolobero ku ggwanga si geegamu ge tussaawo okuvumirira ebikolobero ebikolebwa ate ne twesanga ba victim tubamirekinze tufirinfiriya nti tulina n'obayigiriza nti bwe babattira abantu tubagambe mukaabe bwe muti nga bakuttidde omuntu. Okay, John K kankuddemu ekibuuzo kyo. Kanziremu ekibuuzo kyo. Unless John Kenga oli newcomer ku social media, if you're not a newcomer on social media, I am among if the few presenters abali bakozeseza ku platforms zaabwe era abazikozesa right way back nga nkyalina ku TV eya government. Era that time nga nkyagiriko TV ya government na serving ebibonerezo byange ebyokugamba nti I went political. Nze ng'omuntu eddoboozi lyange sirisangako. Naye ate ndi muntu bwonvuma nnyigamu era nange nsobola okujjayo enjala bwompitirirako. Nze I never joined struggle because I wanted to please anyone. I never joined struggle because I wanted to do something for someone to see me or because I want to run a certain political position. No.
nakozesa eddoboozi lyange on record ne boddayo n'ogugolinga era nkyalikozesa era ndi muntu ajja okugamba nti John K wanvumye nompita kino naye nze sikkiriziganya naawe olwa kino ne kino nesigala nga ngenda mu maaso n'ebintu byange nganze eddoboozi lyange nkiddamu ndikozesezza unless ng'oli mupya ndikozesezza unless ng'oli mupya ne bw'onoogenda ku Google video ojja kuzifuna ne bw'onootypinga ekigambo answer ojja kuzifuna eddoboozi lyange ndikozesezza I've always njogedde against the injustice ezikozebwa ku bakyala mu malwaliro enguudo education system byonna. But Fifi, do you understand that until the struggle is over? Ati amanyi gange mukulu John K amanyi gange gobuuzizza John K mbadenza afi amalize tuwe muntu omulala omuzindaalo mu mbeera yonna katononga amaliriza mwoyo gwa mate maliriza okuddamu ekibuuzo kyole koyongerezeeko katono sigenda kwongerako era nakyo kimalirize kubanze sigenda kwongera John K mumutinze ate ani amyotize Fifi tokayana agenda ku mulamwa tokayana okay abantu njagala ngaidinge Fifi kyengezaako kuyamba n'okuyamba abatuwuliza ffenna nange okweyamba kuba sometimes to getting emotional nga tuwulira ebigambo abantu bwe babyogera ne okujjayo omulamu omutuufu kiri nti struggle paka lweneggwa nze John K sinza kwewa bitiibwa biki byenkoledde struggle tukyasaba amaanyi ago Fifi wadde obikoze byonna era I salute you era tutambulirawo tuwongereyo naye waliwo ekibuuzo nti abantu bagamba nti ebikolobero ebigenda mu maaso bingi naye ng'ekyokuvuma kino ekipropagatingibwa nti kiri evil nnyo nange nga sikikiriza mu kuba nze sivuma bantu siwemula but I understand abantu abamu tetwakulira amaka ge gamu abantu abamu tebalina civic level of awareness to details that's why nze neeyita omuteeketeeke senior political strategist nti abantu abamu mbalekerayo mu doketi yaabwe nti should we concentrate ku bantu betumanye abamu nga ddala tulaba beetaaga okuyambibwa ate babeere true representation of the struggle oba twali concentratinze ku bizibu by'eggwanga ebinene ebituusizza abantu bano abali galiba abali desperate nga beekyakulwanyisa kye basigazza kwe kureactinga nga bwe baagala kuba nze sivuma bantu siwemula kakati mukulu John K nga bwe mbadde nkyakunnyonnyola nti nze amaanyi agange ge nnina ag'eddoboozi lyange nga nze omu ngakozesezza sirina maanyi gasobola genda kugamba mwana mulala nti nno todvuma n'akitwala nga nze ayogedde obulungi era ajja kugamba walya of which I don't care about that statement because eyo ya bulijjo amaanyi gange nze ge nnina ge nsobola nti nakati nkyagoogerako nti era bwe ndaba ekizibu nja kujja nkyogereko bwe ndaba ekibi nja kujja nkyogereko oba okitegeera naye sirina maanyi gagenda concentratinga ku mwana w'abandi mulala nze nga nze sigalina naye agange era nkyagakozesa nga bwe nsobola nzija n'enjogera ekikyamu n'enkyogerako ekituufu emakya neŋŋamba banaye kano baakakoze nga tweyanze wadde nepulyayo kanegatimaga wadde bbanja ddene nalyo lyekyogerako so amaanyi gange nze bwe gakoma lyeddoboozi lyange nalikozesa era nkyalikozesa so kati abalala simanyi ani agenda oba concentratingako me I can't I don't have that authority. Okay, neyanziza. Sebe yabadde ayita Fifi wadde ogamba ki? Sebo nafuko Andira nkuwadde omuzindaalo Sebo. Namwe nambala musizza Fifi da Queen. Nabalala abali ku live eno. Amanya gange Ivan era nsanyuse nnyo okulaba nga tukungaanidde wamu nga bannayuganda okuwaanyisiganya ebirowoozo. To start with the topic that is being held today, kusoka kwa byonna tulina okwetondera muganda waffe Ivan agenze nga ali mu busungu so ogwo si mutima gwaffe nga bannayuganda ssaawa zino embeera gye tulimu lwakuba abakulembeze baffe abalina amaanyi bayinza obutakitegeera naye nga ssaawa zino kyetulina okusinga okwewala bweze differences either political oba madiini oba gye tuva kubanga amazima gali nti we are very very far away from the development that we need as a people singa kyali kisoboka lwakuba tukyali mu mululu ne differences ffenna ze tumanyi
mu Uganda ne opposition yandibadde n'amaanyi agasalirawo eggwanga so that ideas eziri mu ffe ffenna tezifa naye lwakuba tukyali wala nnyo neyo endowooza kiyinza okutubeereramu ekizibu so okusinziira ku ngeri ensi gyeraningamu essaawa zino abantu tulina okwogera naye kati ffe gye tuva mu environments zaffe ze tuvaamu okwogera kwaffe kuli undescribed bannayuganda abakyasinza okubeera abakambwe abavuma be bannayuganda abatambuddeko ne bategeera engeri resources z'eggwanga gye zirina okumanagingibwamu era bw'ogenda okwetegereza percentage y'abavumi b'oku internet yonna bannayuganda abali ebweru w'eggwanga olw'ensonga bafunye exposure ku nsi endala engeri gye zimanagingamu resources zaazo then ne Uganda ebyaffe engeri gye bakola ki gye babimanagingamu so kati bw'ogatta ensonga zino n'ozigatta ne the way these people express themselves mu ngeri y'okuvuma ddala oleetawo engeri eri professional ng'oyawukanyeko ku ndowooza ya muganda waffe Fifi Da Queen ey'okugamba mbu tebababuulirira simanyi abakulira mu maka ki bannange yendowooza yaliwo naye nga si yakaakati ssaawa zino waliwo ebintu ebiri mento ate nga biri related ku development omuntu amala otegeera mbu resources zayinako obuvunaanyizibwa zayinako obuyinza zirina okumakinga sure mbu zikola ku health facilities zirina okukola ku nguudo zirina okudevelopinga amasomero zirina okuteekawo amalwaliro bannange tolina ngeri gy'ogenda kumatizaamu mbu sivuma nga maama wange baamutwala mu ddwaliro nga tewali ddagala muganda wange yafiira ku lubalaza nga tebamuwadde buyambi n'ongamba mbu sigenda kukola ki bw'ogenda mu nsonga za mental health waliwo engeri nnyingi ze badescribingamu okubeera ng'omuntu lwaki aviirako okweyisa engeri gye yeeyisaamu so baganda baffe be tulimu bannaye bamenyefu b'emitima ate ffe ngaffe bannayuganda tewali yadde na systems eziri set okumakinga sure mbu ffe ngaffe expressinga mu ngeri eri professional kubuuza muntu bannaye kiki ekyakumenya omutima trama eno yonna ogijjawo okubeera ng'orespondinga mu ngeri gy'orespondingamu so kakati ffe ngaffe abakulembeze naffe n'abakulembeze baffe bennyini abali mu buyinza tebategeera lwaki abantu beeyisa engeri gye beeyisaamu olw'ensonga sisitimu eri mu ggwanga lyaffe sisitimu edipendingira ku bajjajja baffe jjajja baffe yalinayo omwana we gwe yeesiga sigamba nti ono omwana yali mugezi oba yali alina amagezi agategeerera banne lwansonga gwe yali ayagala so jjajja waavaawo niwaaba nga yalina ebyobugagga byonna ne bisaanawo naye nga mu baana bye yalina mwalimu omwana ali smart yali asobola okumanaginga so ne positions ezandibadde ziyamba ffe bannayuganda tebaziwa muntu mu lwansonga yasinga okutegeera platform ssaawa zino eriwo ssaawa zino tebagiwa muntu asinga kutegeera nakuanalyzinga situations nazirelating according to the current situations wabula bagikuwa olw'ensonga ani akumanyi Ivan katono nnyo mpulira statement yange ey'okugamba nti abantu abasinga bakola okusinziira kuwa gye twakulira yavudde ku honorable kye yagambye nti mulowooza obuzibu buvaawa omuntu okutuuka mu myaka gye yalibadde abehavingiramu ng'omuntu omukulu asobola okumanaginga situation nga tatyoboose naye n'asigala ng'akikola ng'omuvubuka yensonga lwaki namenya egyo emitendera neŋŋamba ebimu biva ewaka gye twakulira ebirala ne tubisanga nga we nagambye nti oli ajja mu street kukola gye tukola tuziyita streets n'afunayo naye kyapiikinze nze yensonga yange lwaki naku breaking nti eriyo abaaveeka nga tebabuulirirwa nga ye kye yakulalaba abantu kulwanagana kuyombagana nga yeyo kyagenda okukola neebaaye yakisanga ku mulimu n'agamba kino kyensigaza nange kikino ekyokukozesa so nenkidrivinga nga nzirayo ngamba nti nga tetunnaba kugamba kubanga waliwo omuteesi yabadde agamba oba emyaka bagikendeezeko from 18 to 16 gikeko neŋŋamba nga tetunnaba kusaba gikke ngaffe bennyini tetwetuuzizza kozi ne Patricia yatugambye ng'abantu abanywa emyenga basula mabaala nga kituufu basulayo abantu oli naakeera ku makya nga emu ey'okumakya ava mu bbaala nti nga naye ye alina okyejjamu nga ne bwe tunaagamba abamabaala nti no bannanga abamabaala babawe amateeka nabo agabafuga ajja kugamba nange ku 8 wentandikira okufuna ezinasasula emisolo so my arrangement yabadde eraga emitendera obuzibu buno gye buva lwakuba nti nno saatuuse gye nabadde mmalira statement yange nga Patricia n'akitwala passional n'agyewa Just a point of information. Honorable Nagai, I look after babies as a profession. Nalira baana ba newborn 0 to 3 months.
Ooh. And this is what I have learned. I have done child psychology. I'm a nurse by profession. So this is something that I know so well. Abaana bayiga between 0 oba omuntu ayiga everything kyayiga kyeyetaaga between 0 to 6 years. Discipline, manners, babiyiga between 0 to 6 years. Ebisigadde is bonus. Babies come out in life as a plain piece of paper. Era tubayigiriza nti kati olina okwebaka, kati olina okufeedinga, kati tewali agenda kusitula, time yakwebaka kati, and they learn. Era tubatandika obafeedinga nti buli 3 hours. Era omwana ogenda okulaba nti wagenda 3 hours weziwerera nga katandika okutandinga okapikinga. Why am I telling you this? Honorable, omwana kasita mbeera nervous nga ndi frustrated, omwana nga aganye okukaminga down. We muteekako ekibuli, abaana nabo banteekako ekibuli. Because omwana, she's trying to tell you that, stop it. Asobola omwana okukulaga nti naye ayomba. Kaso otandika okubeera agitated, n'awulira nerves zo mu kifuba muno ng'omusitudde. What am I trying to say? Bannayuganda, they are not bad people. They are well-behaved people. But the government and the system has messed up this whole thing. And now it has turned into a vicious cycle. Honorable, we are not talking about foot soldiers. We are not talking about NRM. We are not talking about NUP. But we are talking about ministers. Aba minister batula ku TV ne beewemula. Ne twatunuliranga. Muba mukyali awo nga ba MOP bali eri boogera ebintu ebitakwatagana. Ne twatunuliranga. Tuba tuli awo nga Museveni abavumi. Nti muli mukute mu Anas's mouth. Be twatunuliranga. Tuba tuli awo nga president wa government wensi yonna namba aguze full figure kyasiza okuwemula. Amuyise dota we. Amwadde n'ekifo. Banange. Abantu bakole ki? The system has messed up the whole entire country. Moral decay. Yatandika way back when Museveni took power. That is when Ugandans started doing byebaagala. Kyobola banti Amini. At some point yagoba Amini munsi. Nakera kumacha nagamba sigenda koda mukokiriza Amini. Amini nakera kumacha nagamba n'okulokola embogo bye. Honorable nga pastor akera kumacha nalekawo mukyala we. N'awasa girlfriend omulala. What are people endiga zikole ki? Give me an answer. What are the goats going to do? It is the system, unfortunately, that has messed up everything. It has nothing to do with abantu gye bakulira. Abantu babayo nga bala. Nze vivi nakulira ndi mulamu. Naye system ye yantabula omutwe. Tebatukiriza na kuprotestinga. Wetugamba nti let's go and protest, stop corruption. Nga batukubirayo. Era kitine nnyo kye tusobola okukola. Kubavuma. Omuntu ajja kungamba nti okuvuma kukyusa system, it may not. Naye ate tulaba nti Museveni agula bassefuko. Mpato agula baaki lwaki nze nkugamba nti nno ebimu okusinziira nze ku lisiti yange gye nakuwadde nti lwaki nsuubira ebimu bivaayo omwana eyakula ewaka bannange nga tewali kwagala era omusajja oyo ne we muli mubuulirira emirundi 1000 era agenda kumala asuulewo oyo omukazi kubanga kiri munda mu ye tekigenda kukyuka eriyo abantu nga bo bennyini bebo Fifi information kakati lwaki nja kukiriziganya ne part wano nti government ekinamu omukono wotunulira generation y'ekinana ku 9 ku 12 paka 2 best katono nnyo sinnawakanako no point of correction no sinnagaanako nti government terina mukono banange egulina sinnakigaanako just nze namenye list yange nti lwakuba saatuuse waggulu gye nademalira fast nakiyingiramu kati kankumalireyo government tekiyina mu mukono lwaki ekiyinamu because abantu ne bakola ebintu ebikyamu they are not being arrested they are not being punished era nja kuddizayo ku submission yange kugambe nti mu mbeera eno ey'okunoonya ssente generations z'emikisinze tyosanga ow'emyaka 12 ow'emyaka 22 akola n'ow'emyaka 45 oba oliawo emabega tekyaliwo nnyo ng'ebiseera ebyo myaka 5 baba mu retirement babeera waka kulabira bizinesi zaabwe naye kati generation eri mixed kivudde ku government nti ono anoonya ssente owa 25 ate n'owa 5 anoonya ku wantu weewamu n'osanga nga omuntu omukulu ajja kweyisa kyana kito mu mbeera ekyana ekito kati government erinamu omukono tosobola kigoba ate nakino ekyokuvuma tosobola kitwala nti buli avuma talina mpisa balina empisa naye balina kye beerwanako kati ekyo tosobola kikuba nnyo kijjawo nedda kati then another point of correction I don't know bwe kibanga n'abavuma balina empisa then nze
ndabika nze mbadde nkinterpreting obubi bwobanga gwogamba nti n'abavuma balina empisa sisobola kigaana bwobanga bwogambye but nze points zange ze nakuwadde nti nze gye nakulira ng'okuvuma oba tolina mpisa bye biri bye nakunyonnyodde nze nga nze kyogamba gwe tovumangako njije yakatambi tawe tolina mpisa no kiri kijja mu defensive si kijja mu defensive njagala ompa akatambi nga ngudde mugudde mu bulago muvuma fax ndamu kati nkwegalidde lindamu kati ni naye bw'ogamba nti no oli lindamu katono nze nkutaddeko gamba omuntu yenna ng'obulumi bumuyitiriddeko asobola okukozesa ekintu kyakyo okulaba abakazi beeyanzula bawala basiteera nyanzi weyakola nga bimuweddeko but still kyenkugambye nti kiddayo olowooza bameka abanyigiriziddwa n'agamba oba nange naali eyambudde n'atya buti it takes a lot nti ono yatuuka time n'agamba nkooye ye ng'omuntu kyenvudde nkugamba nti nno siwakanya nti gavumenti tekirinaako mukono sisobola kiwakanya kubanga gavumenti tusoke tuwe pious facts fanango obadde ali wano akaabira wano wansi wama pious then kasozi nze moderator kati pious facts sigenda bukuwa sikumanyi mwoyo gwa ggwanga nzikiriza mpisa wakantu katono nnyo pious kasozi asobola okujja mwoyo gwa ggwanga nze njagala kugera kantu katono nnyo pious fact nga tonayogera njagala nsiibule madamu lindako siibula John Kesoko ndeke tonyingirira kampisewo akantu katono nnyo pious kasozi akwata omuzindaalo nsuubira Fifi the Queen ng'akyaliko asobola okujjukira nti bwe tuba tujjukira bulungi ekitongole kya umeme kyafuna contract yakyo mu gavumenti ndowooza mu 2005 bwe banga ndi mutuufu kambuze Fifi the Queen kikyasinga okumanya ku basimbi b'emiti gy'amasannyalaze kuwemula hela nze ono sebo kuwemula mbadde ngamba nti ekitongole kya umeme kyafuna contract yakyo ndowooza mu 2005 ffenna nga tukula nga naawe okyali mu media kikyosinga okumanya ku basimbi b'emiti gy'amasannyalaze bubbi nakuwemula of course kati ffenna tugenda kizaayo ku gavumenti nti nga tetunnaba yadde kissa mu settings za famire zaffe gye twakulira naye ne bana abantu bapromotinganga nti zino habits zetuvumirira olunaku olwaleero tukuze mu society zimwe ziri they are simply exploding out naye nga mu society zaffe ngambye 25 nze gye nabawulira kuba ndoze 25 nali mu pifo nga bino ebintu babikola naye mukulu kitegeeza Pius ng'oli mwana muto 25 wali mwana muto nali mu pifo so njagala tugende mpola mukulu Pius bwe tubanga setting yatandikira eyo we before bana abaana betonyenya olunaku olwaleero kitegeeza kino ekintu baagano kinogera eddagala aliya mukulu Pius wanje nzikiriza nseke musimu bubi kubanga abasajja b'amasannyalaze betwogerako bannange ate n'amasannyalaze babaddewo kuva dda nga tukyamaka biddenja baba abasajja tebaliiko maama tebaliiko taata tebaliiko ani katonda laka naye yabavaako no the thing is atenga babadde mu society for all along naye nga jjukira baazaalibwa ne balabirirwa ne bakula kyenkugambye nti nno ne gye twakulira bagenda bba nenyamu bye bamanyi ne batamanyi ne bakula ne batuuka gavumenti weeyina basibira gavumenti nayo ne batunulira so that's why nagambye omwami oli best nti sisobola kugaana nti ddala gavumenti ekirinaamu mukono sisobola nandi kati nze okyobola bwe tubitingira narrative y'abantu egamba nti generation eno naddala ffe abatera okutambulira mu saidi y'enkyukakyuka nti batusibako ekintu kino si ffe tebaliyo ffe tetwaliyo mu 2005 nti nno nze okuvuma sinakutunuliza muntu omu kubanga saidi zonna zivuma and all ages not even certain group of age mpaya akadakika kamu Fifi yingira mu bank o travelinzeko bulungi mu bank bawandiika nti buli muntu alina right okola nga tavuma ogenda ku train babiwandiika wano e Bulaaya tebakkiriza bintu ebyo byagenda nga weemuza abantu nga obavuma e Uganda on the other hand banyini baboosi baffe abakulu baffe ba Museveni chairman w'okuwemula bannange ebintu nze ng'okamba bulireko tuliyagala okukkiriza bati twagala kukkiriza Museveni yavuluza Uganda okugituusa webulaba moral decay yonna education system yagita uyamala okuta education system moderator gabo muzindaalo moderator ogambe gwe moderator talina kuteesa gabo muzindaalo lwaki moderator omulinnyako mumale bwe mugira mudeewa onalebo nabiira byonna alina bingi byazzeemu ndoozi bimusiiwa